Pastor Ujinga ayogedde ku lunaku lw'okwanjula Susan Makula, Bobby Kyagulanyi akikoledde Dax Vibes, so nga ate Bajjo ne Bebe Cool bavuddewo bubi nnyo. Kale ago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Tufuze nnyo. Museveni otufuze otusudde eddalu. Nze neewuunya omusajja Bebe Cool akyasibira omuntu oluyimba ku myaka 4 bw'akyasiba omuntu namutwala mu kkomera mbu akayanira luyimba nga n'oluyimba lwakaba luti bannange gyenvudde gy'ovudde wasanyusa nnyo Bebe Cool. Olinga agamba tyosibidde omwana akulinyidde mu gyenvuddewo nti wasanyusa tebakuttira ku credibility. Egyo emyaka gy'aba Bebe Cool, emyaka gy'aba tukyalina myaka gyesiba abantu lwa bintu bya kisirusiru. Saazo tulina kayanira mayumba, tulina kayanira bufuzi, tulina kayanira bintu bituweesa respect. Naye oli mu mitwalo 5 omanya manja balance mitwalo 5 bajjavuye ngenda musiba simanyi nonya bujulizi simanyi kakalamu nonya bujulizi. Egyo emyaka tekyakayanira nyimba Bebe Cool. Gino emyaka ginakayanira bibanja, ginakayanira apartment zogenda kulekera ba Alpha, ginakayanira faamu za nte, ginakayanira bwe MP, ginakayanira bwa meya, sikayanira luyimba mu mwana manja emitwalo 5 kamutwale ruzira. Abaana bakola ba mutufu kata abaana bakola babatya tata ali mu kooti n'omwana amubanja emitwalo 5 simanyi ba mubanja batamubanja. Nze nkuwa advise sali atano nkola ki? Nkuwa advise kati emyaka gye tulina sijja kudda mu ebyo bintu byakyana kito otuswaza kwe mikwano gyo otuswaza. Tuswaga munasibi omwana manja mutukayanira luyimba. Oluyimba ekitali ttaka ekitali kibanja nga n'oluyimba yonyini lwaggwako silula lwakubayo mu wiiki emu ne ku YouTube luli mitwalo 13 tunawuza na million. Bana abaana bajjo stede ekimba kya kamiliyoni kikubye nakati kikuba. Noli mwanange gyenvudde ngokayanira gyenvudde mbokayanira nyimba. Bebe Cool naawe kula totukanga kanga kula bamu mitule cyane ekitola sita faba ino kugambako emyaka tezikayanira luyimba jangu kuwe nyimba ninaona abana balina nyimba zibadibyeko bobanga olimba lwasibizo omwana jangu kuwe oluyimba Bebe tuinaone nyimba zidibye abawandisi bangi ziri mu studio tasobola kusiba muno mu nkayanira luyimba. Kuli obusungu rasita wetereze tugenda myaka 5 nkaaga ngokyasibira abantu mu luyimba bomana manja balance myaka 5 abandi badde bakayanira okuba president kwa Bebe Cool osobola okubeera lode meya we Kampala. Bebe Cool osobola okubeera president osobola okubeera MP osobola okugula kiwatu yonna nga kitabo yamugula bye tulina okudda mutukuze tuva mino ebintu by'ekisirusiru emyaka tekyakayanira nyimba ate okamiliyoni kyabasinga Kamiliyoni alina ebintu byasirika busirisi lewo omuvumo n'asirika. Mukwano gwange nga w'obiwulidde oyo ye Bajjo atabukidde bubi nnyo Bebe Cool. Nga nawe mukwano gwange w'obiwulidde sigenda kubeera ng'ate mbikuddiramu kwanga bagamba nti akuddira mu luyimba bw'atyo taluwoomya naye nga byebyo ate ebigenda maaso mu music industry. Naye nga nkwaniriza mukwano gwange gye baleko egyo gyonna gy'otussako engalo weebale butako wanga kuntegeranga matu nange newayo okubeera ng'ate nkuweereza gwe yakaneyungako omulundi gw'ogusookera ddala waneeno ofunirayo amawulire gonna agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna abawano saakati nabo abali wabweru w'eggwanga mawulire agakwata ku bankuba kyeyo sako n'okubeera ng'ate ennaku ezimu tubeera ngo of course twebulirira ku nsonga ezitali zimu. Ngenda kusaba bambi subscribe nga teekako akade butereevu tojja kwejjusa omumbejja Aisha Nassolo yenza omuweerezaawo era nga butereevu ngenda kuba ati ntandikirawo nagandise olunaku olwaleero ate n'oluvannyuma tujja kudda n'amala mangi nnyo mangi ddala. Munaye ng'ate sinagenda mu maaso n'amawulire gaffe amalala kansooka ate njagalize omukulu ono Dax Vibes muganda ate uw'omukulu oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobby Wine bambi tumwagalize amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Bobby Kyagulanyi avuddeyo ate wali bambi ku page n'apostinga n'amugamba munnange yamuyitira mutabani we n'amugamba munnange tukwagaliza amazaalibwa amalungi era tusaba obeere ne future ennungi naawe ozaale abaana ababukugamba okole family yiyo oba instilingemu empisa ezo ate ennungi munnange ze tukulaba so bambi Dax Vibes tukwagaliza amazaalibwa amalungi mukwano gwaffe tukwagaliza buwanguzi tukwagaliza buwangazi mu bulamu obw'ensi nawe na mukwano gwange akuziza amazaalibwa olunaku olwaleero bambi nkwagaliza buwangazi nkwagaliza buwanguzi mu buli kimu mukwano gwange ate kyogezaako okubeera nga otetenkanya ebuuyi eyo. So nga ate Namasole omukyalo oyo Margaret Siwoza Nagawa bw'atyo agenda kuziikibwa olunaku olwaleero era olunaku olw'eggulo nazze wano ne nkutegeeza nga bwe babadde bali mu kubeera ng'ate basabira omwoyo gwe mu kyaki eyo ate ey'ekatuuso Buziga wabula ng'ate olwaleero ewe batera bagenze maaso n'okubeera ng'era basabira omwoyo gwe ate waneeno mu kanisa
enkozesa ey'ennamirembe so bambi twongera okusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda gw'omuze mirembe atera bw'ati agulamuze ekisa ayongere okubeera ng'agumya emitima abakaabe nganda sakati n'ab'emikwano olunaku olwaleero bw'atyo wagenda okubeera ng'ate munange aziikibwa so bambi bye byate bigenda mu maaso eruuyi eyo wenna afiiriddwa omuntu wonaawe saba Katonda bagumya emitima embe ateera munaye n'omwoyo gw'oyo afudde Mukama Katonda abeere ng'ate agulamuza kisa musonyiwe byonna byonna ebyamusobako wabula nga mikwano gyaffe ffenna ly'ekkubo nkiddamu nti ekitwawula ate oli kusookayo munne so ng'ate n'ebyo nabyo tubitadde ku bbali ate ye Pastor Bugingo bw'ati avuddeyo n'aziimula byonna byonna ebyogerwa n'agamba nti oba mwogere nze bannange ono omwana Susan namutegeera era bw'atyo munnange yavuddeyo n'atutegeeza nti bw'atyo bagenda kuba ate bamwanjula mu maka g'abazadde b'omukyalo ono Susan Makula nga ennaku z'omwezi 7 omwezi guno gwennyini omwaka guno eno gwennyini lwe lunaku olw'enkya olwokubiri yagamba nti omukyalo ono ate bw'atyo bagenda kubeera ng'ate munnange bamwanjula so mwenna aboogera bye mwogera mmwe mumanyi ngenda kubeera nkulekerako vidiyo ye nga Bugingo naawe munnange omwewulirirako pasito oyo ate abamu bwe bayita Haji naawe munnange ogende maaso n'okubeera ng'ate otegeera ekigenda mu maaso ye yagambye nti Susan Makula bw'ati agenda kuba ate agattibwako erya Bugingo nga bw'ati omukyala wa Pastor Bugingo ajjudde ng'era naye munnange nga Mr ajjudde kamukulekereko omwewulirireko munnange naye nga nkwagala nnyo nkwagalira ddala abankumira takumira mpeera toseetuka kubanga ate ekyamazima ngenda kuba nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala sandyagadde ogasubwe wabula nga ngenda kusaba ekintu kimu subscribe nga gwata nabateekako akadde butereevu obeera omu ku abo abasookera ddala okubeera ng'ofuna amawulire gano eno nga kati vidiyo eno gyendi mukola essaawa eno wefuluma bwe yasiteekako akadde butereevu ng'omu ku basookera ddala okubeera ng'olaba amawulire gano eno okusaba likinga vidiyo eno oba ogyagadde gwalina comment tukusaba ogiteekeko ate awo munange mu comment section tukusaba osharinga vidiyo eno oba ogyagadde goodbye for now abankumire atakumira mpeera naye nga bwe muli mikwano gyange kambabuulireko ku lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 7 Susan Makula agenda kubanga annyanjula mu bazadde be zikubira waggulu obanga oli musanyufu olw'ekyo zikubira waggulu zinogenye omugambe Yesu twakirinda obwedda ku lwokubiri nga 7 era ku lwokubiri nga 7 kubanga bampimidde omuwendo gw'abantu b'entwala tugenda kukola traditions zonna maama wa Susan Makula mukyala mutoolo abatoolo mubassamu ekitiibwa taata wa Susan Makula musajja muganda musajja wa Lugave ab'Olugave mbassamu ekitiibwa ate nze ndi musajja munnalwanda azaalibwa mu Buganda muganda munnalwanda bwe ntyawo akati tugenda kukola omukolo gwe bayita traditional marriage give away kuyingira kyonna kyokirowoozaako omukolo ogwo nasabye ku Soloti TV gubeere live zikubira ddala obanga oyagadde ekigambo ekyo zikubira ddala oyongeremu n'akalulu obanga okyagadde nasabye omukolo ogwo gubeere ku Soloti TV live ku Tuesday nga Susan Makula annyanjula mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Ekyaddondo certificate namaze okugigula namaze dde okukiika embuga ekifaananyi kya maama Naabagereka nkirina ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka waffe empologoma ya Buganda Ronald Mwenamutebi awangaale nakyo namaze dde okukifuna byonna bye bambuuze wa mwami Sserunjogi mbirina kati oba tutegereganye naye yo saavisi ku Kanani ejja kubaawo omusumba omulala ajja kuba waali nange mbereko Mr. Judde ne Makula naye abeere Bugingo ebiriyo abe waffe bazze ab'oludda lwa Makula bo webali babeerawo kakati nkwaniriza mu ngeri eri special ku Soloti TV ku Tuesday nsuubira nga tugenda kutuukayo ku ssaawa 6
n'emikwano gyange bangi abagenda okumperekerako nabasabye banzikirize tujje n'ekyaki ne bagaana ne bagamba wadde muganye n'ekyaki ngenda gireetera ku Soroti TV. Kaakati ne kiba nti ku Lwokubiri ku ssaawa nga 6 okudda waggulu Soroti TV exclusively kimenya mateeka TV yonna okwata omukolo gwange neguteekayo balinde banaanoonyaamu biri bye batera okukola ewaabwe eyo. Ene waffe tukola biriyo. N'olwekyo neetaaga essaala zammwe buli kimu kigende bulungi. For the first time ngenda kuba n'omukyala antwalira abazadde n'abandaga. Waliwo yabadde angolokookeddeko nga mbuuza nkyala ntya konzi oyinayo kukyala okukadde okundage oba oyina yaliwo ngenda nti okwanjula mbu yakiganye konze munywerere kukuli okukadde bwe kuba kwabaayo.